Musibye mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe eyambuuzizza nga ngamba nti alina obuzibu bw'ebiwuka bye bayita ebikunembi nti bimuyingira nnyo mu nnyumba, ebiwuka bye bayita ebikunembi. Ebikunembi ebyo ebiseera ebisinga singa bibeera bikuyingira nnyo mu nnyumba, ekisookera ddala osobola okubeera ng'oliraanye enkambi yaabyo webiri. Ekyo kyangu nnyo okubeera nga bikusumbuwa. Ekirala, ebikunembi ebyo okuyingira mu nnyumba biba byagala byakulya, naddala ebyo ebiwoomerera nga sukaali, ebikajjo, amenvu, ebintu ebyo ebiwoomerera. Ebikunembi ebyo byagala nnyo ebintuntu bwebityo. Ekirala, osobola okunywa caayi oba omwana n'anywa caayi n'amuyiwa wansi mu nnyumba ne mugaana omusiimuulawo caayi oyo, oba ne wabeera nga wacaafu tewatukudde bulungi. Ekikunembi kimu bwe kiti kijja kujja kikombe owantu awo wayiise caayi, kigende kiyite binne waabyo biwerere ddala ebiwera nga 10 n'okusingawo. Kuba byo Katonda yatonda ebiwuka ebyo byo byebuulira, kijja kimu kasita kifunayo ekyokulya nga kigenda kiyita binne waabyo nga bijja nga biwera. Ky'oba olaba nga mu nnyumba bikusumbuwa nnyo. Kisookera ddala fuba okulaba ng'okuuma obuyonjo mu nnyumba yo, toyiwaayiwa sukaali, ebiwoomera byonna bikuumire wantu wamu w'osobola okubeera ng'obisibira. Kuba byo ebiwuka ebyo byagala nnyo ebiwoomerera. Ekikunembe ku sukaali kyo kifiirawo, era sukaali oyo aleeta nnyo ebikunembe. N'oba omulese mu kaveera n'omusiba, bidda akaveera ako ne birumaluma akaveera okukkakkana nga bifunyeewo akatuli ne kibeera nga kinuunako mpola mpola. Ate nga bwe nkugambye nti kimu kyokka bwe kiti we kizuula nti wano waliwo ekiwoomera, kigenda ne kiyita binne waabyo ne biwera. N'olwekyo kikulu nnyo fuba okulaba ng'okuuma obuyonjo mu nnyumba. Bw'onaakuuma obuyonjo mu nnyumba ng'ebintuntu ebyo nga sukaali, ng'oyo, ebyokulya ebyo ebiwoomerera tobiganya kubeera nga biyiika wansi. Bwe biyiika wansi beera ng'osiimuulawo bulungi nnyo ne sabbuuni watukule. Ebikunembe bijja kuba bikuviirako dda, tebijja kuddamu kuyingira mu nnyumba yo kuba byo biba binoonya byakulya. Ate ekirala tebirina buzibu, tebiruma nedda. Byo ebiseera ebisinga biba binoonya kyakulya. Ky'oba olaba ng'ojja bisanga mu bintu ebyo bye mwanywereddemu caayi ebiddugala oba nga mwabyozezza ne bigaana okutukula, byagalamu nnyo. Bisigala binuunamu akantu akaba kasigaddemu akawoomerera. N'olwekyo olina kukuuma buyonjo oba oyagala okugoba ebiwuka ebyo mu nnyumba yo, naddala ng'ebyo ebikunembe. Kuba ebikunembe ebyo tebiteekeddwa kubeera mu nnyumba, okuggyako ng'ennyumba ya ttaka. Kye nsobola okugamba ky'oba okola kukuuma buyonjo mu nnyumba yo. Ate ekirala tebirina buzibu ebikunembe ebyo, kwegamba kuuma buyonjo, ebiwukawuka bwe bityo ojja kuba obigobye mu nnyumba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba, musule bulungi, mweraba.